Weewaawo ke kadde kennyini we tulwalizaamu ensonga ezikwata ku ggwanga lino kabe kasinge n'ensi yonna kyetuyita amasukulumu. Nze Kefas Mayumba akubuzaako nti osibye otya munnaffe. Ndi ne munnange Lukyamuza Isaac ku lwa bannaffe ab'olulimi olw'obubonero ne katutandike n'ebikulu ebigalimu. Ebikulu mu masukulumu. Obuyiza mwabuggyewo okwekalakaasa. Poliisi eyodde abakazi abadde beekalakaasa olw'omusumba Bujingo. Twagala commandant wa SFC, director wa ISO, CMI, kubanga etteka litukkiriza okufuna warrant maabo bonna. Kooti etuyambe ebitongole ebikuumaddembe byonna bikwate Minisita Nantaba. Benju y'omugenzi Sebulime bawanjaze. Abeero C1 wano bakomplaining omulundi guli tebaaliweereza abantu ne balala. Mulekerawo okulya enguzi. UPDF erabudde bassentebe abeenyigidde mu kuwandiisa abagala okwegatta ku LDU. Etteeka litugamba nti University Council yetuvunaanyizibwako era gye tugenda okubanja singa ebeera tekoze buvunaanyizibwa. Ebyo tetugenda kubikkiriza. Abassettenikero wa Makerere basimbidde kuliwala okusolooza ebisale by'abayizi. Ennaku z'omwezi ziri 15 mwezi gwa musanvu muganda gwetya Kasambula oba July omwaka 2019 amasukulu mu bujjuvu gatandise nagaba ejje lya UPDF eri mu kaweefube okuwandiisa ejje kuuma byalo liyite erya Local Defence Unit oba LDU balabudde bassentebe b'ebyalo abagufudde omugano okulya enguzi kuva ku bantu nga babasuubiza okubayingiza mu magye gano. Bino nno byogeddwa omwogezi w'ejje lisookerwako Major Yusuf Katamba bw'abadde asusulamu aba LDU Mugombola y'Erubaga nga bakutwala abantu 15 okutendekebwa wali ekaweweeta. Olwaleero ejje lya UPDF litandise okusunsulamu abakoma byalo oba bayitya aba LDU abagenda okwegatta kwabo abatendekebwa gye buvuddeko okutandika okukuuma ebyalo byabwe nga bano bakutwalibwa ekaweweete essaawa yonna. Wano omwogezi w'ejje erisookerwako Major Yusuf Katamba wasinzidde n'alabula bassentebe b'ebyalo abagufudde omuze okulya enguzi okuva ku bantu nga babasuubiza okubayingiza mu magye. Tukoze ne ba local leaders lwaki abeero C1 wano bakomplaining omulundi guli tebaaliweereza abantu ne balala. So twasazeewo nabo babeerewo nga tukola omulimu guno wabanga siwe waabwe tusobola okutegeera nti siwe waabwe. Major Katamba atubudde ne ku muwendo gw'abantu gwe beetaaga okulaba nga beegatta kwabo abatendekebwa gye buvuddeko. Twetaagisa abantu 1,013 beyimbuko abannaabwe akakaaga mu ebina bwe twatraining omwaka guli era bakola emirimu essaawa zino. Tusuubira nti abo bajja tuyambako okukumiza poliisi n'ebitongole ebirala bikuumaddembe okulaba nga bakola omulimu gw'okukuuma bannayuganda. Alina essuubi okwegatta ku bakuuma byalo oba bayita aba LDU oteekeddwa okuba ne bino wammanga. Twetaaga abantu abaweereddwa ebbaluwa ezibasemba okuva ku LC1 nga Piso ne Giso bataddeko emikono nga balina wakati w'emyaka 18 na 35 abantu batukuba nga balamu bulungi mu mubiri ne mu byobulamu ate nga bannayuganda twagala bannayuganda kitegeeza tutaaga abalina national ID oba gyekinnanga muntu. Abantu emitwalo 13 be beetaagisa mu ggwanga lyonna nga bakutalaga disitulikiti zonna mu ggwanga okulaba nga baweza omuwendo guno. Christine Nakimuli, Nicholas Nduga, Delta TV, amasukulumu. Christine Nakimuli kulikayo ne sukulumu eri. Ekitongole n'ekiwuza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority lunakola ekifulumiza alipoota eraga engeri gye baasolozaamu omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 muno mwe kiragidde nti waliwo okweyongerako kw'omusolo gwe bakuŋŋaanya naddala mu bintu ebikolebwa mu ggwanga. Alipoota eno esomeddwa nankulu w'ekitongole Doris Akol. Mwaka gw'ebyensimbi oguwedde URA yaweebwa obutemwa gw'ensimbi gwe yalina okukuŋŋaanya kagwali gwa buwumbi 16 mu obukadde 358 wabula nga zino bakuŋŋaanya ne bayisaamu obuwumbi obusoba mu 25. Twayingiza obuwumbi 16,600
mu 17 ne kiba nti tuyingiza okusukka mu target eyatuweebwa biliyoni obuwumbi 258. Okusinziira kwa lipoota efulumiziddwa ekitongole kino enkya ya leero, omusolo gukungaanyizibwa mu bintu ebikolebwa mu ggwanga gweyongedde okuva ku buwumbi 9 mu obukadde 7 okutuuka ku buwumbi 10 mu obukadde 2. Okwewola essente mu private sector nakwo okweyongera. Abantu gye bakoma okwewola ssente kiraga nti bajjumbidde okukola oba okuinvestinga. Ekyo nakyo kiraga nti ekonomi nayo yeeyongedde okula. Mu bintu ebiyingira n'okufulumizibwa eggwanga, ekitongole kino kyakuŋŋaanya ensimbi esukka ku ezo ze baali basuubira okukuŋŋaanya nga baayisaamu obuwumbi 34. Ebintu ebyasinga okuvaamu ensimbi omwaka oguwedde mulimu engoye ezambalwa nga zakuŋŋaanyizibwako obuwumbi obusoba mu 262 okuva ku buwumbi 22 obwakuŋŋaanyizibwa omwaka gw'ebyensimbi 2017-2018. Mu birala mulimu sigala yavaamu obuwumbi obusoba mu 73, emmotoka zavaamu obuwumbi 141 so ng'engatto zavaamu obuwumbi 23. Alipoota eno era eraga nti okusima ebyobugagga by'omu ttaka, eby'amakolero, ebya inshuwalensi bye bimu ku byasinga okuvaamu ensimbi ennyingi. Mu mawanga agatwetoolodde, alipoota eno eraga nti Uganda Revenue Authority ekwata ekifo kisooka mu kutuukiriza enteekateeka gye yasuubira okuŋŋaanyaamu omusolo n'obutundu 14 ku buli 100, n'eddirirwa Rwanda n'obutundu 13, olwo Kenya n'ekwata kyakusatu, so nga Burundi ekwata kyakuno, Tanzania n'ekubira n'obutundu 9 ku buli 100. Ekitongole kino kyasuubira okukuŋŋaanya obuwumbi obusoba mu 2 ku OTT, kyokka baakuŋŋaanyaako obuwumbi 4 bwokka nga Dolisa Call bw'annyonnyola. Ekyo kyava ndowooza okusinga abantu abakozesa internet kye bayita wifi. Wabeerawo ebifo awali wifi nga wifi ya bwereere, ndowooza abantu kye basinze okwettanira okudojinga OTT eyo. Mpozi n'okukozesa VPN zino ze baagamba nti ziyamba okudojinga OTT, ndowooza abantu bazikozesezza nnyo. OTT tekoze bulungi nga bwe twali tusuubira. So nga ate gwe omusolo gwa mobile money gwasukka we baali basuubira okukuŋŋaanya. Mobile money yo omusolo guli ku mobile money gwo gwakola bulungi okusinga ku kye twali tusuubira. Baatutagetingira obuwumbi 115, naye omusolo gwe twafuna mu mobile money gwali obuwumbi 157. Wadde nga waliwo okweyongerako okukuŋŋaanya kw'omusolo, wakyaliwo ebisoomooza bingi mu kukuŋŋaanya omusolo guno. Nti omuntu oyo tetulabye nnyo nkyukakyuka mu nneeyisa y'abantu abo, nti olw'okuba baafuna okusonyibwa emisolo nti kati ate basasula bulungi, basigadde era tebasasula, basigadde era basasula bubi. Kati okubasonyiwa emisolo tekibayamba. Alipoota ya URA eraga nga bwe waliwo essuubi nti eggwanga ligenda kutandika okweyimirizaawo naddala olw'omusolo oguggyibwa mu bintu ebikolebwa mu ggwanga. Obutabeera nnyo okwesigama ku misolo egyo egigenda nga gikendeera. Tulina okweyongera okugya emisolo wakati mu ggwanga, emisolo egy'omunda egya domestic taxes. Ekyo ne kituyamba nti mu kwongera emisolo egy'omunda naffe ng'eggwanga tweyongera okwetongola. Gerard Mutumba, Deuta TV Amasukuru. Abayizi ku ssettendekero Nansangwa ow'e Makerere University basimbye n'akakungu eri enteekateeka gavumenti gy'agala okuleeta ng'ekitongole kino eky'ebyemisolo kye kivunaanyizibwa kusolooza ensimbi okuva mu bo n'oluvannyuma ziweebweyo eri abakulira ssettendekero. Bano kyeraze oluvannyuma lwa kulira abayizi e Makerere Julius Kateregga n'abakulembeze mu matendekero abalala okukangamula bwe bategeeza nti no bagenda nakukunga bannaabo abalala okubeera ng'ensonga eno bagisimbira ekkuli. Gye buvuddeko gavumenti yalagira ekitongole kisolooza omusolo ekya URA okutandika okusolooza ensimbi z'abayizi ku matendekero ga gavumenti gonna, era nga wano abayizi bakusasula URA so si yunivasite nga bwe gubadde. Kino kyawaawaza amatu g'abayizi nga bagamba nti gavumenti erabika ekola lukujjukujju okujja obuyinza ku matendekero gaayo n'okugakekejjulako ensimbi ezandikoze ebintu ebiyamba abayizi. Wano abakulira abayizi okuva ku matendekero ga gavumenti nga bakulembeddwa mu Guild President wa Makerere Julius Kateregga we basinzidde ne bategeeza nga bwe bagenda okukisimbira ekkuli.
twagala okubakakasa nti ng'abayizi mu universities eza gavumenti wabula ne university ez'obwannannyini nti tetugenda kukkiriza. Bano bagamba nti bakizudde nti akawunta za yunivasite zaggalwawo dda nga kati abakulu baagala abayizi ensimbi ez'olusoma olugenda okutandika bazise ku akawunta ya URA, ekintu kye batakkiriziganya nakyo, era nga kati bagenda okukunga abayizi bonna bakiwakanye, wabula bano yunivasite ebaanukudde. Tuleke kuwaayo ssente mu kaseera kano eri Uganda Revenue Authority kubanga ffe etteeka litugamba nti University Council yetuvunaanyizibwako era gye tugenda okubanja singa ebeera tekoze eki tekoze buvunaanyizibwa bwayo. Buli mbeera ebeebaddewo oyinza ogituulira n'ogira nti yakosa, naye etteeka ly'eggwanga liba libaddewo waliwo obudde. Bongeddeko nti senga abakulya Makerere bagenda mu maaso n'enteekateeka eno bakubakuba mu mbuga z'amateeka, wabula bano omwogezi wa Makerere ategeezezza nti ddembe lyabwe okugenda mu kkooti, kyokka n'abasaba okubeera abakkakkamu kubanga enkola eno bayinza okugiganyulwamu. Balooya baffe bali mu kutegeka musango era gavumenti ne Uganda Revenue Authority bagenda beera nga basaabingibwa. Tuli wamu nabo era tujja kubanga tukola olutindo lunene okubanga twogeraganya wakati waffe ne gavumenti wabanga waliwo obuzibu oba obunaaba obubaddewo era nabo tubukoleki tubogereko. Abayizi era balaze obwennyamivu olw'essomero lya Makerere erisomesa ebyamannyo okuggalwawo ng'ate waliwo abayizi abasukka mu 5 ababadde baagala okutandika okusoma. Tulowooza nti kya buswavu tekyogereka okubanga abayizi abali ku ssomero lino abali mu mwaka ogwokutaano ogwokuna ogwokusatu n'ogwokubiri tebamanyi kiddako kubanga essomero baaligadde. Ku kino abakulya ettendekero lino bategeezezza nga bwe bakyalina bye beetegereza wadde nga wakyaliwo okusika omugwa wakati w'abayizi n'abakulya ettendekero lino. Olusoma olw'omwaka ogujja lwo lwakutandika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana. Mike Mutebi, Delta TV Amasukulumu. Babale nnyo Mike Mutebi. Nga tuvuddeko ate obuuyo obwo Obwakabaka bwa Buganda bufulumiza embali y'omwaka gw'ebyensimbi guno 2019-2020 eno ng'efulumiziddwa okutambulira ku mulamu ogugamba nti okutumbula embeera z'abantu wamu n'ebyenfuna byabwe. Mbalirira eneggweredde mu buwumbi obusoba mu 1,200 so ng'ate ebintu ebisinza okuteekebwako essira ku mulundi guno mwe muli okukuuma, okutaasa n'okutumbula ebyobuwangwa n'ennono, okukyusa embeera z'abantu, ebyobuwangwa n'ennono nga bitumbuddwa abantu ba Buganda okusobola okubeera nga beekulaakulanya mu byobulamu, ebyenfuna wamu n'okutandikawo okukulaakulanya amakolero ag'omu Buganda. Mu lukiiko lwa Buganda olutuuziddwa ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo, Obwakabaka bwa Buganda bufulumiza embalirira ya Buganda ey'omwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 ng'eneggweredde mu buwumbi obusoba mu 121. Tusuubira okuyingiza obuwumbi 121 n'obukadde 79 ekijja okuba nga kyongeddwamu obutundutundu 26 okuva ku mwaka gw'ebyensimbi gwe tumazeeko. Ebigenda okusinga okuyingiza ensimbi kuliko bannamikago. Bw'abadde yakatandika okusoma embalirira ya Buganda ey'omwaka guno minisita w'ebyensimbi era nga yamyuka Katikkiro owookubiri ow'ekitiibwa Waggwa Nsibirwa asoose kwanjulira lukiiko engeri alipoota y'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 gy'agambye nti eno yali mu buwumbi obusoba mu 96 ng'obuwumbi obusoba mu 108 ze zaafunibwa mu mbalirira eno. Ekyatuwadde okulinnya kuno mu nnyingiza kwa bitundu 15 ku mbalirira gye twayina. Okulinnya mu nnyingiza okusinga kuvudde mu nteekateeka z'Obwakabaka okuteekawo enkolagana ennungi ne bannamikago be tulina ate n'okusikiriza abapya okutwegattako naddala mu mwaka mwe twali tujaguliza jubireewo. Mu kusomera Obuganda embalirira eno, minisita w'ebyensimbi era nga yamyuka Katikkiro owookubiri Waggwa Nsibirwa agamba nti ebintu ebiteekeddwako essira mu mbalirira eno mwe muli okukuuma, okutaasa n'okutumbula ebyobuwangwa n'ennono
okukyusa embeera z'abantu ba Buganda naddala mu byobulamu n'ebyenfuna. Nga tuyita mu kuzuukusa okuwagira abantu ssekinnoomu n'abo abeegasa awamu okubakunga okubeerako kye beekolera ekikyusa embeera zaabwe mu byenfuna nga bakozesa emikisa wamu n'emiwaatwa egiriwo okwetaasaako n'okwetuusaako obulamu obulungi. Kuno agasseeko okutandikawo okukulaakulanya amakampuni g'Obwakabaka bwa Buganda okusobola okufuna ensimbi. Mu mbaliriro eno Obwakabaka bwakwesigama ku bintu 5 nga biruubirirwa okutuukiriza enteekateeka z'okutumbula ebyenfuna wamu n'okukulaakulanya abantu ba Buganda. Nga mu bino mwe muli okuwagira n'okukubiriza abakyala n'abavubuka okweterekera n'okusiga ensimbi mu bintu ebinaabayamba okukulaakulana. Mu mbalirira y'emu ebintu eby'enkizo ebinokoddwayo nga bigenda kussibwako nnyo essira byalungamizibwa Ssemasonga 5 eza Buganda. Mu Ssemasonga 5 eza Buganda mwe muli okunyweza n'okutaasa Namulondo, okusereka enju ya Muzibazaala Mpanga n'okumaliriza omulyango gwa Wankaaki biteekeddwako nnyo essira. Okumaliriza omulimu gw'okuddaabiriza olubiri lw'e Bamunaanika wamu n'olw'Enkoni. Okutwala mu maaso omulimu gw'okuddaabiriza ennyumba ya Bujja Bukula e Kasubi mu Masiro ng'akaseera kano eri mu mbeera mbi. Olulwe Bamunaanika lwatandikiddwako olufaanana luti naye tusuubira olumaliriza oluddaabiriza wamu n'olw'Enkoni. Okutwala mu maaso omulimu gw'okuddaabiriza ennyumba Bujja Bukula e Kasubi mu Masiro giraba kutte mu 4. Ku nsonga y'okugabana obuyinza mu nkola eya federo, Obwakabaka nabwo tebugibuusiza maaso nga mweno mwe muli okwongera okubanja gavumenti eya wakati federo ate n'okugisomesa bannayuganda. Olusirika lw'abakiise b'olukiiko wamu n'ensonga endala nazo zissiddwako nnyo essira. Okwongera okubanja gavumenti nga tutudde oba tuyimiridde ya Uganda federo ate n'ogisomesa bannayuganda bonna. Okulambula n'okulondera emirimu magombolola wamu n'amasaza. Emisomo eri abakulembeze ku nkola ey'omulembe omujja ejjagenda mu maaso. Ebigenda okusinga okuyingiza ensimbi mu Bwakabaka bwa Buganda ebinokoddwayo mu mbaliriro eno mwe muli bannamikago abeeyunira Obwakabaka okukolagana nabo okusobola okuggusa enteekateeka n'okutumbula embeera z'abantu ba Buganda n'ebyenfuna. Omweso guno wammanga gulaga emu ku nnyingiza y'omwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 nga bwebaliriddwa. Okulabirira twekobe ne yafeesi ya Kabaka yakuwa emmento obukadde obusoba mu 288 ebyokulabirira ettaka oba Buganda Land Board byakumalawo ensimbi ezisoba mu buwumbi 10 ng'ate enteekateeka Namulanda ey'okukulaakulanya olubiri lw'Emmengo yakuwa emmenta obukadde bwa kuno 305 olwo okumaliriza amasiro g'e Kasubi go gawa emmente akawumbi kalamba. Okuddaabiriza Butikkiro bwakumalawo obukadde 305 olwo ebyobuwangwa n'ennono biwa emmente obukadde obusukka mu 155 kyokka nga okutumbula ebyenjigiriza mu Buganda byakumalawo obuwumbi obusoba mu 17. Kalo Nakibuule yabadde ku Lwadde TV Amasukkulumu. Omuwala Gumanda Nakibuule weebale kusaka. Tugenda kuba tukutuusa akatuuso kaffe akamanya byole mwogenda okumanyira emigaso egifumbekedde mu mmera abamu gye balowooza nti ya buwangwa bulala naye ate nga mulimu emigaso njolo ke kalo. Akalo mmere enkulu ey'amawanga agamu mu Uganda ng'Abanyolo, Abakiga, Abanyankole n'amalala mangi. Wabula tekitegeeza nti abalala temuteekeddwa okukalya anti kalimu emigaso mingi gy'osaanye okumanya. Akalo mmere eyanguyirwa ebyenda okukolebwako. Awo endwadde y'okwesiba mu lubuto oba constipation n'obeera ng'ogiwonye. Muno mulimu ekirungo kifiber ekikulu mu kuwonya endwadde ezimu gamba nga embiro ssaako n'obuzibu obuyinza okutuuka ku kyende ekinene mu lubuto kuba kagonda. Alusaawo mu lubuto naye asobola okuwonyezebwa akalo ate ne kkookolo w'ekyende ekinene mu lubuto asobola okuziyizibwa singa weettanira emmere eno. Akalo era kalungi mu kuziyiza ekirwadde ki asima
nga kino abakugu bagamba nti bakizuula oluvannyuma lw'okunoonyereza kwe baakola. Manya byolya. Webale kuba mulayi mulungi wa Delta TV kitundu kyaffe ekyokubiri ekya Masukulumu. Kooti enkulu ewozesa emisango egya Naggomola esingisiza abasajja babiri emisango egy'okutta omuyizi nga wa ssettendekero ya Colombia mu mwaka gwa 2015 ku woteeri ya Serena. Bano baakuweebwa ebibonerezo ku bbalaza wiiki ejja era omusasi waffe katwe ebisingawo. Abasajja babiri omuli Ronald Mutebi ne Geoffrey Rubwama basingisiddwa omusango gw'okutta Andrew Gatare omuyizi yali asoma ebya yinginiya ku ssettendekero wa Colombia. Omulamuzi wa kooti eno Flavia Ssennoga ategeezezza nti ababiri bano balina ekigendererwa nga kyawamu okutta omugenzi. They needed money and they set out to find people who were celebrating the new year to rob them. Unfortunately, the robbery went wrong and the deceased paid before. Discernible from the statement that both accused knew each other before the incident, contrary to what A1 would like court to believe in. Ono era ategeezezza nti obujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi bwalaga nga ababiri bano bwe batta omugenzi ne bakuliita n'ensimbi ze awamu n'essimu ye. Omulamuzi wano wasinzidde n'abasingisa omusango gw'okutta n'okubba omugenzi. Both accused persons are therefore hereby found guilty of murder under section 182 and 89 of the Penal Code Act and aggravated robbery contrary to section 286(2), 285 and 286 of the Penal Code Act. Each one of them is convicted as charged. Tata w'omugenzi Tom Gatare awamu ne munnamateeka wa famire Samuel Kakande basanyukidde ensalawo ya kooti. Well, observed has taken his own position, which was the right, and we don't have any regret that he did the judge what he did, because the observation was very clear. Mpulira essanyu lingi, kirungi, omusango guwedde bulungi era nga tusuubira justice has been delivered. Oludda oluwaabi lugamba nti ng'omwaka aguggwako ogwa 2015 omugenzi Andrew Gatare yava awaka e Kololo n'agenda okulaba ebiriroliro ku woteeri ya Serena. Gatare ng'amaze okulaba ebiriroliro ku ssaawa 8 ez'ekiro nga bukya yasala n'adda ku luguudo lwa Nairo Avenue okulinnya bodaboda adda awaka nga wano abasingisiddwa omusango bwe bamugwirako ne bamutta ne bakuulita n'essimu ye wamu n'essente ze. Mu ngeri endala abalamuzi basatu aba kkooti ejulirwamu bakkiriziganyizza n'ensalawo y'omulamuzi Wilson Musaru Musene ne bejjeereza nnamwandu w'omugenzi Bugembe Sebunya amanyiddwa nga Kaseewokera. Abalamuzi abasatu nga tebeesazeemu bakkiriziganyizza nti abajulizi abaleetebwa mu High Court tebaayogerako ku linnya lya Sarah Nabikolo nti yali mu lukwe lw'okutta bba. At the same time, we find the evidence of PW13, the border guy, that did not in any way point to the respondent's participation in the murder of the deceased. Bongeddeko nti erinnya eryali lyogerwa erya madamu tekitegeeza nti bali bategeeza Sarah Nabikolo nnamwandu w'omugenzi. Video recording where the murder of the deceased is discussed, there is no mention of the respondent's name. The voices refer to Madame, and this court does not find it reasonable to presume that the person being referred to as Madame was the respondent. Abalamuzi abasatu omuli Elizabeth Musoke, Helen Obula ne Ezekiel Muhanguze we basinzidde ne bagoba omusango guno era ne bakakasa ensalawo ya Wilson Musaru Musene eyejjeereza Sarah Nabikolo nnamwandu wa Kaseewokera. Accordingly, we find no merit in the appeal and it is hereby dismissed. We uphold the acquittal of the respondent as found by the trial judge.
Mu mwaka gwa 2016 omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango gya Nnagomola Wilson Musalu Musene yeejereza Sala Nabikolo omusango gw'okutta bba Bugembe Sebunya eyali amanyiddwa nga Kasewokera. Wabula muganda wa Nabikolo Sandra Nakungu n'omuserikale wa poliisi Jaden Ashrafo basingisibwa omusango era ne basalibwa emyaka 20 buli omu. Wano Ssaabawabi Mike Chibita teyamatira na nsalawo ya kkooti enkulu eyejjereza Nnamwandu era nga y'ensonga lwaki yajulira mu kkooti ejulirwamu wabula ng'eno egobye okujulirwa kwe. Anet Nakayibale yabaddeyo ku Delta TV Amasokolomo. Ikamusasi waffe Anet Nakayibale nga tuvuddeko mugava mu kkooti ate abakazi olunaku olwaliro bakedde kwekalakaasa nga kino bakyolese okwoleka okuvumirira ebigambo by'omusumba Bujingo bwe yavaayo n'alangira mukyala we Teddy Naluswa Bujingo okuba n'ekirwadde ekya kitonya bino ng'abikola mu lujjudde. Bano bagamba nti ekikolwa kino kityobola eddembe lyabwe era ne basaba gavumenti ya kuno eveeyo ekwate Pastor Bujingo ensonga nga tenaba kusajjuka. Emyaka 10 nga bunakungula katoni za pamba. Katoni za pamba kikulukuto 10 years. Obanga safurira mukazi mulala mu 10 years. Why is it that it has happened? Sabiti ewedde omusumba Bujingo ow'ekkanisa ya House of Prayer Ministry yavaayo mu lujjudde bwe yali asumba endigaze n'ayanika eby'omu kisenge bwe yagamba nti amaze ebbanga lya myaka 10 nga tasanyusibwa mu by'omukwano olw'ekirwadde kya fistula mukyala we Teddy Bujingo kyalina. Kino kyajja abantu bangi mu mbeera nga kyawaliriza omusumba Bujingo okuvayo ne yeetonda. Wadde nga gubadde gutyo enkya ya leero abakyala ab'enjawulo bakedde ku ssomero lya Bat Valley Primary School okwekalakaasa nga bavumirira ekikola ky'omusumba Bujingo okuvaayo n'alangira mukyala we Teddy Bujingo okuba n'ekirwadde kya fistula mu lujjudde. Bano badde bakutte ebintu ebyenjawulo omubadde pampa saako n'ebipande ebibadde biwandiikiddwako ebigambo ebivumirira ebigambo bya Bujingo. Agenda tunyumiza mirundi mukazi we gye yeebaka munaye kyo kiddako Bujingo kyasigaliza ogwo. Yabagambye tanaweza mirundi 10. Mugambye mirundi 10 tannagiweza. Kitegeeza baba kyagiweza waliwo abakyala bano babadde n'ekigenderero eky'okugenda nga batambula okutuuka ku kkanisa ya Bujingo okulaga okwemulugunya kwabwe wabula kino tekisobose olwa poliisi ebeekiseemu ne balemesa. Embeera yeeyongedde okusajjuka olw'abayizi ba Bat Valley abagenze mu maaso ne beegatta ku bakyala bano era wano poliisi wesinzidde n'etandika okubakwata. Tusobodde okwogerako n'omuyimbi Sophie Gombia abadde akulembeddemu ensonga eno n'agamba nti ekikolwa kino kitweboola ddembe lyabwe era n'asaba gavumenti ne bekikwatako okuvaayo ekome ku Pastor Bujingo ensonga nga tezinnagenda wala. Abaana kye batalina kuwulira tuli bakyala abazadde abaana baffe tugenda kubanyumbulaki wikola konda religious council bonna bekituwakwatako minisita wabakibalinde ekintu kimala okutuuka wano twandibadde tutuula naye lwaki bakirinda tumala okutuuka tumanyi kiokwekalakasa batuleke nga very peaceful demonstration tetuli kwagala tekewe not after Bujingo not after their marriage whatever because bekwala tetulinde abakyala abalala abadde boogeza obusungu
boogedde ebiwanvu ku neeyisa ya Bugingo. Mukazi amutokyaliza omukazi aswadde mu nsi yonna kati nange kennyini kibangi muka Bugingo yakulukuta abayina amaanyi bw'abaweereza Katonda lwaki tekikola ki Katonda owe lwaki yawonya kikulukuto nga tannamwambula tuko kumuswazaswaza mu bantu. You women know enough is enough. Sit with your wife and discuss everything. You're not the only person who has gone through troubles. Tuvuddeke ku nsonga ezo Minisita omubeezi ow'amagezi aga tekinologiya Aiderius Nataba talabiseeko mu kkooti ente mukono nga bwe yali asuubirwa era nga wano bapulida ab'enganda z'omugenzi Ssewulime bwe basinzidde ne basaba kkooti ku luno efulumya ekibaluwa kimukwata nga kiweerezebwa eri abakulira ebitongole ebyokwerinda byonna muri poliisi amagye n'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga. Abantu beeye mu bungi ku kkooti y'Emukono nga bano baddemu n'ab'enganda z'omugenzi Ssewulime nga badde basuubira okulaba ku Minisita Aida Nantaba okulabikako mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ento. Bano babadde wansi w'omulamuzi w'eddaala erisooka Mainda Taddeo era bano puliida w'ab'enju ya Ssewulime Mwada Nkunyingi wategerezza omulamuzi nti abawaabirwa babawa ebbaluwa ezibayita mu kkooti ng'eya Nantaba bagiyisa mu sipiika wa Paalamenti. Wabula wano omuwaabi wa gavumenti Mukono Jonathan Mwaganya ategeezezza omulamuzi nti gavumenti erina okuwoza omusango guno nga si Mwada ne banne. The legal basis is under Article 120, sub-Article 3(4), 3C of the Constitution, which mandates the DPP, among others, to take over proceedings. Ekidiridde kubadde kukwanyisaganya bigambo ebisongovu mu kkooti nga Mwada awakanya gavumenti era wano mulamuzi Mainda Taddeo yabakomyeko kubazza mu mbeera. Mwada asabye kkooti okuwandiikira ebitongole byonna ebyokwerinda okulaba nga bikwata Nantaba bamuleete mu kkooti lwampaka kuba poliisi yokka tesobola kumukwata. Nga twagala specifically kkooti etwe warrant ng'egyadwesingidde bakomanda ab'amagye kubanga fetuuze n'obukakafu nti poliisi tesobola kukwata muwawaabirwa asooka Honorable Aida Nantaba. Nga twagala kkooti etwe warrant egyadwesinge commander wa Armed Forces, twagala commandant wa SFC, director wa ISO CMI kubanga etteka litukkiriza okufuna warrant mwabo bonna. Ab'enju ya Ssewulime nabo si bamativu na gavumenti kutwala musango guno okugoza. Babasamuninga okujja mu kkooti olwaleero naye basazeewo obutajja. And I think no one is above the law. Fe twagala nga bayita mbwerufu bonna twagala kituufu kitwagala naye kati balinga abaagala okubuzaabuza balinga abaagala okubuzaabuza okutwetooloola. Owairo ye Minisita Aida Nantaba talabiseeko mu kkooti wadde okusindika omuntu yenna okumukiikirira era wano omulamuzi Mainda awadde olwokutaano lwa ssabbiiti eno okuwa ensalayo oba gavumenti omusango guno yebeeguuza mu kifo kya Mwada. Amasukulu mu Delta TV. Abakulembeze mu kibiina kya FDC bavuddeyo ku nsonga y'amagye okuteekebwa mu poliisi n'abategeeza nti kino si kirungi naddala ku bantu ba bulijjo. Bano okuvaayo kiddiridde enkyukakyuka ezaakola mu poliisi gye buvuddeko ebifo ebikulu ebiteekebwamu bannamagye. Kati nno ag'amagye gagamba nti buvunaanyizibwa bwabwe okubayambako ng'ebitongole ebikuumaddembe ebirala singa wabaawo obwetaavu. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga aliko enkyukakyuka ze yakola mu poliisi n'ayongera okuwa abajjaasi ba UPDF ebifo ebinene mu poliisi y'eggwanga. Olwaleero ekibiina kya FDC kivuddeyo ne kyambalira gavumenti ku nsonga eno.
Ambasada Waswabirirwa nga ssentebe wa FDC mu ggwanga mu kwogerako eri bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina ekikolo Enajjana Nkumbi mwennyamivu olw'enteekateeka ya gavumenti eno. Naye abasinga tumanyi nti UPDF ebadde ekola omulimu omulungi naye kati bagireese mu kifo ky'okulwanyisa ababalabe baffe ebweru bagireese kulwanyisa ffe abantu aba bulijjo. Emmundu ziringanga mundu abakuuma balina emmundu. Ekyokuteeka amagye mu poliisi Ambasada Birigwa akyogeddeko ng'ekyobulabe eri eggwanga anti lifoose eri abamukwata mmundu. LDU babaleesi babazizza buto naye wakati balina emmundu buli omu ajja kuba n'emmundu nammwe mutooza mujja kutandika kubeera na mmundu kubanga abasinga bajja gandiga sina mmundu naye kanjifune. Ono mweraliikirivu ku kamera ezaateekebwa ku nguudo nga bwe zitalina kyezikola naddala ku ttemu erigenda mu maaso n'akunga bannayuganda okwekuuma bokka baleme kwesiga kamera zino. Neeraliikika ŋŋambe ewange gyendi ekireko eri kamera kati etunuulira ddala mu kisenge kya Kabaka. Kamera zitunira bonna gye tuli gyogenda byonna kamera naye ngenda kubabuuza kamera zikutte bameka abatemu. Kamera bazoogerako ng'ekintu kiwedde ate awasinga bagamba nti kamera yali tekola. Wow. Oluvannyuma lwa poliisi okutandika okukola ebikwekweto ku bantu abatunda ebyuma bya pikipiki ne bodaboda eziba zibbiddwa, abantu abalala 16 bwe bakakwatibwa nga poliisi egamba okusinga aba ne bajja mu bitundu ebyebwayise saako ne mu bitundu ebyekatwe ko n'endeeba. Fred Enanga nga yesekama poliisi ya Uganda ategeezezza nti no bannamawulire kino bateekeddwa okubeera nga bakirambulula olw'ensonga nti no waliwo atabamu abakwatiddwa mu bitundu ebiwerera ddala so nga ate bakutteyo piki eziwera ddala 45. Ku ntandikwa y'omwezi guno twakulaga eggulira abasirikale okuva ku poliisi y'ekatwe bazinga kagamu ku maduuka agatunda spare bodaboda okukakkana nga bannannyinigo bayooleddwa. Kino kyaddira akatambi k'abasajja babiri akaasasana emitimbagano gy'ebyempuliziganya nga batugumbula omuvuzi wa bodaboda mu bitundu by'Emmengo poliisi beerumiriza okubanga bodaboda zabba bazitemamu sipeeya oluvannyuma ne bazitunda. Werutuukiddwa leero nga mu bikwekweto ebikoleddwa okwetera ekibuga Kampala abantu abawerera 13 be bakwatiddwa ate bodaboda 45 ze zinuddwa okusinziira ku Fred Enanga. Pikipiki 45 ze zaazuulibwa ku zino pikipiki 5 bannannyinizo bwe twamala okulanga basobola okujja tukyalinawo piki eziwerera ddala. Fred Enanga ssekama wa poliisi mu ggwanga abadde ayogerako eri bannamawulire ategeeza nga bakutte omusajja ategerekeseeko nga Roger Ssemambongo n'agambibwa okubeera omu ku babadde batugumbula abavuzi ba bodaboda ne batwala pikipiki zaabwe. Omu ku bo twamukwata Ssemambo Rogers era ali ku dimandi ezira. Tulina amannya g'abalala 8 era nga tubadde tukolagana nnyo ne ba-informant. Ku bantu 13 abakwatiddwa poliisi ekakasizza nga 7 ku bo bwe batwaliddwa mu kkooti nga wano poliisi bw'esinzidde okulabula nga bwe kyagenda maaso n'okufuuza abantu abatugumbula abavuzi ba bodaboda. Mu ngeri y'emu Fred Enanga akakasizza nga bamaze okuwaayo fayiro y'omusumba era eyali munnamawulire Joseph Kabuleta erisaba abawi wa gavumenti okusalawo ekiddako oba onaatwalibwa mu kkooti. Era tulindiridde tulabe oba obujulizi obutudde mu fayiro eyo busobola okumwongerayo mu kkooti sikasenje oba nga tebumala. Kino kiddidde Kabuleta okukwatibwa mu kiro ekyakesizza ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde ku bigambibwa nti yateeka obubaaka ku mitimbago gy'amawulire obutyobola n'okulengeza omukulembeze w'eggwanga nga bwe twakulaga mu mawulire gaffe. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukulumu. Ewa dakika zolekedde 45 eziyise ku ssaawa 3 z'ekyo ky'olunaku olwaleero. Masukulu mu kitundu kya kusatu kitandise naga Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga onalabudde abantu abaagala okusaanyawo omupiira gwa Buganda ogw'amasaza. Oweekitiibwa Mayiga agamba nti bakizudde nti abantu abamu beefuula abawagira emipiira egy'amasaza so nga tekigendererwa kyabwe kyakulumya abawagizi n'okugezaako okugasaanyaawo.
Gyevuddeko omusaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Mawokota wajjawo ensasage emipiira gw'amasaza ogwali gusambibwa wakati wa ttiimu y'e Buddu ne Mawokota ng'ano baali bawakanya ebisale ebyali bisabibwa ku mulyango wamu n'ensala ya liifuri gye bataamatira. Embeera eno yaviirako bannabuddu okwekalakaasa era nga bawagizi bangi baafuna ebisago olwa poliisi okubakubamu amasasi ng'egezaako okukkakkanya obujagalalo obwaliwo mu kisaawe. Abantu mu Buganda baakubagana empawa ku mbeera eno era akakiiko akavunaanyizibwa ku mupiira gw'amasaza mu Buganda kaawa ensala yaako ne kalagira essaza ly'e Buddu okwa fayini ya bukadde 5 ng'eno yasalibwako n'obubonero 2 ku bubonero bwe baali balina okufuna. Olwaleero mu lukiiko lwa Buganda olutuuziddwa ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo mwe basomedde embalirira y'Obwakabaka bwa Buganda ey'omwaka 2019-2020, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mwasinzidde n'alabula abantu bonna abalina ekigendererwa eky'okwagala okusaanyaawo omupiira gw'amasaza mu Buganda. Baŋŋambye nti bangi ku abo be tulowooza nti baagala nnyo amasaza gaabwe bawendule abatumwa obutumwa okutta emipiira gy'amasaza. Wetwogerera ng'olukiiko oluddukanya amasaza lumaze okuwa Buddu ekibonerezo ebikakali ebibonerezo ebikakali okutanzibwa ssente n'okuzannyira mu kisaawe babagambye bajja kuzannyira mu kisaawe nga tewali bawagizi nga baggaddewo ndowooza oba Namboole ndowooza mulaba abakola effujjo bwe batandise okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Omu mbuga ategeeza nga Obwakabaka bwa Buganda bwe bwafuna amawulire nga bwe waliwo ekibinja ky'abantu abagulirira abakozi b'effujjo ne babavujjirira ensimbi n'ekigendererwa eky'okwagala ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga ekya FUFA okuwera omupiira guno. Ne babawa ssente ne babagulira omwenge ne babatuma okukola effujjo nga baagala effujjo eryo liwalirize FUFA okuyimiriza emipiira gy'amasaza. Bw'atyo Katikkiro alagidde minisita w'ebyemizannyo avuka n'okwewummuza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu obutatiirira muntu yenna agezaako okutaataaganya omupiira guno. Omu mbugano wakoolidde Obuganda bwonna obutagezaako kwenyigira mu ffujjo lyonna wabula anaasabye wabeerewo empisa wakati mu batendesi wamu n'abazannyi b'omupiira guno. Mujjukire abawagizi ba ttiimu buli lwe balwana ttiimu eyo eyongera kunafuwa. Muli wana aba express bangi mwerwanya express n'esereba kati mulaba abavira balwana ng'obwana bw'enjala ttiimu katono yayita ku lugwanyi obutagisalako vira jogo Saalongo naye erwana. Mukuumaddamula era mu lukiiko lwe lumu mwalambululidde obuvo bw'obusika mu Buganda. Ensonga lwaki omusajja amusikira abeera musajja. N'asikira omukazi abeera mukazi. Omusajja bw'asikirwa omukazi abeera ayawukana n'enzikiriza egamba nti olunyiriri lw'omuntu terukoma. Carol Nakibuule, The Hot TV, Amasukulumu. Mugabe emizannyo empaka z'omupiira ezivujjirwa kampuni eya Personal Club nga nezaatuumwa Super 8 eziri mu kiraabu z'ekibinja kya binywera n'ekya Big League zikakasiddwa ekya Big League zikakasiddwa okuggibwako akawuwo ng'ennaku z'omwezi 24 mu mwezi guno ogwa Julayi zifundikirwe nga 24 omwezi ogwa Augusito omwaka guno. Oluvannyuma lw'okutongozebwa okw'empaka zino okubadde wali ku Uganda Breweries e Luzira ate akalulu kasudde wa Kisoofu Giants ku KCCA FC. Oluvannyuma lw'empaka za liigi ekibinja kya binywera mu ggwanga okw'omulamu ate abasambi bakudda mu kisaawe nga basooka n'empaka ezijja abalabe ekifo ku maaso ezaatuumwa Personal Super 8. Empaka z'omwaka guno zongeddwamu ebirungo oluvannyuma lwa kampuni ya Uganda Breweries okwongeramu ensimbi eziwadde obukadde 68 nga ttiimu zagabana ensimbi zino okuva ku muwanguzi okutuuka kwakwata ekyomunaana. Eno tujja kubaako ne ranking nti champion ye number 1, runners up ye number 2, number 3, number 4 okutuukira ku number 8. Number 1 ajja kufuna milioni 2, number 2 ajja kufuna milioni 12, number 3 ajja kufuna milioni 10, number 4 ajja kufuna milioni 8 okutuukira ddala ku number 8 ajja kufuna emilioni 3. Ssentebe w'akakiiko kaba kitunzi mu FUFA Rogers Byamukama
wabadde mu kutongoza empaka zino atenderezza kampuni ya Pilsen olw'okulaba obwesimbu obuteekeddwa mu nsimbi ze bawaayo ne basalawo okuzongerako. Twebaza Pilsner Lager awamu ne Uganda Breweries okuba nti season ey'okubiri bongedde tuteekamu ensimbi ng'abavujjirizi abakulu aba competition eno. Akasente bakongeza akasiimo oba ka prize money bakongeza okuva ku miliyoni 3 okutuuka ku miliyoni 68 gweddu. Akulira ebya bbiya mu Uganda Breweries Estella Muzito ategeezza ng'okussa ensimbi mpaka bwe baddiza ku bakasitoma baayo nga bayita muzannyo ogusinga okwagala abantu abangi ate nga baagala Uganda eyongereko omuzannyo guno. Mu lulwo obukwatiddwa Wakiso Giants abakeso g'ekibinja kya binywera baggulawo ne KCCFC Onduparaka ne Toro United, Mbala City ne URA ate Proline ekiraza Vipers. Abatendesi aba club ezenjawulo omuli URA ne Wakiso Giants obululu babwegeddeko bati. And the competition is going to pass because it's in the pre-season engagements, provided the laws and governing the tournament are taken serious, not like last year. The Super 8 eba test nungi ate bw'osamba bw'obanga oyagala kubeera mulungi olina kusamba n'abalungi, so fixed ebadde nungi era tugyesunga okutuwa test ya maaso bwe tunaalabika. Abategesi banyonyodde ku nsamba nga bw'eneebeera mpaka zino okusobola okumanya buli ttiimu ekifo kyemaliddemu. Ne bali abaakubibwa ku rawundi esooka nabo bajja kugenda mu maaso beesambemu nga basambira abanaawangula basambe ani anaabeera namba 5 ne namba 6. Abanaaba bawanguddwa nabo bagende basambe ani anaabeera namba 7 ne namba 8. Kazino ziyamba kirabu eziri mu kimi kya binywera okutandika liigi nga zigesezza abasambi baayo. James Manja, Leta TV, Amasukulu. Ate tiimu y'eggwanga The Cranes yava kusambira awaka eyingidde olunaku olwokubiri ng'eri mu kutendekebwa nga yetegekera empaka za CHAN zigenda okubeera nga zisambibwa ku nkomerero y'omwezi guno nga baggulawo n'eggwanga lya Somalia. Omutendesi wa ttiimu eno Abdallah Mubiro annyonnyodde embeera abasambi bano mwe bali n'omutindo we gutuuse. Ekisooka kituufu twayise esquad y'abazannyi 3 nga kuliko abazannyi 7 abali mu ttiimu ya KCC. Kwabaddeko abazannyi 4 ababadde mu AFCON kati 7 n'abana 7 tebanakumala mpaka za Sekafa Club Championship bajja twegattako nga bavudde mu mpaka ezo. Abana twabawadde okuwummulamu kubajjukira bava mu tournament nnene. So adda betaaga obudde twabawadde okuwummulamu mpaka olwaleero enkya ne batandika okujja kutwegattako mu training okufuna obusobozi okuzimba ekifaananyi butya tuyinza okuwangula omupira ogujja ku mulabe kuba kyekimu ku bintu etulina okuteekako nnyo essira so that abalabe tebafuna Tokuva ku mpaka z'amasaza ezasambiddwa ku weekend ttiimu ezisinga omungi zaagudde maliri newankubadde waliwo ezaawangudde. Omupiira wakati owa Busiro ne Kyaddondo omubaka Kyagulanyi Ssentamu yabaddeyo n'ayongeramu nno ebbugumu. Kyaddondo ne Busiro bali mu kibinja kya Bulange empaka z'amasaza ga Buganda ng'emirundi gyonna gye basinkanye omwaka guno obubonero babugabanye. Kamulundi ogwasooka gwayo ku kisaawe kya Busiro Ssentema nga gwagga maliri nga tewali yalengera katimba ka munne so nga n'ogwabadde eggulo nagwo bwe gutwe gwabadde. Omupiira guno gwetabiddwa ku minisitule by'emizannyo mu gavumenti ya Kabaka Nnesi Kabembe, abaka ba paalamenti okuli Latifu Sebagala, meeya w'e Kawempe Sserunjojo ow'eddembe n'ebikonge ebirala. Omupiira guno gwadde gukyagenda mu maaso n'omubaka wa Kyaddondo East Kyagulanyi Ssentamu yakazibwa ya Bobi Wine n'atuuka era n'ayongera ebbugumu mu baagizi. Omupiira guno yagwaggweredde nga buli ludda lwanjalangalo. Kino kitegeeza nti Busiro yasigaddeyo ku ntikko n'obubonero 8, Bululi mu kyokubiri n'obubonero 6 nga ye yakubye buweekulamu bwabadde Bululi ku ggolo 3-2 so nga buweekulamu kiseera kino erina obubonero 4 so nga Kyaddondo yo yagenze ku bubonero 5. Maneja wa Kyaddondo Gerard Katamba agamba nti ttiimu yaabwe yakutereera naddala singa basalawo okukolera wamu. Dina wali ku club obligato
nga kadi zaffe tulina ey'emitwalo 10 n'emitwalo 5 okwongera okufuna ssente okuyimirizaawo ettiimu. Tukubiriza bannakyaddondo bonna okujja abangi ku obligato tiketi ya mitwalo 10 n'emitwalo 5 ate okujja okusobola okuba nga tusobola obbeerawo. Biri emirala gyazannyiddwa olunaku lw'eggulo, Gomba yakubye Buvuma golo 4 ku bwereere, Makuta yagudde Marine Magola 0-0, Butambala yakubye Busujju golo 1 ku bwereere, so nga Kyaggwe nayo yakubye Kabula golo 2 ku bwereere, Kooki Yolo yakubwa Bulemeezi golo 1 ku bwereere. Bulijjo kabeera kadde ke katuliira empinga ate nga ne bakutenda okukomaga atonza ate kutandika kukomaga nsambya. Masukulu mwega tutugawumbye eddakiika ziwere ddala ssaawa 4 za Kawoza Masiga. Banafu abaweesi b'ebire baddako kutuusaako ate bigenda maaso mu ggwanga lino Kabaka Kasinga n'ensi yonna mu siika ebyobufuzi. Banne munnange Luchamuzi Isaac Ssaabasajja Kabaka Wangaala.